Ensimbi obuwumbi 280 mu minisitule y'ebyensimbi ziyasabye zakozesebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mafuta ga Uganda ki Uganda National Oil Company. Ekitongole kyagala okukozesa ensimbi obuwumbi 259 ku zino okusasula ebitundu 15 ku buli 100 ku mutemo gwa Uganda mu kuzimba omudumu gw'amafuta oguva e Uganda okugenda e Tanzania. Omudumu guno gwa kuwemmenta ensimbi obuwumbi 1,208 nga gwa buwanvu bwa kilomita 1,444 okuva e Hoima okutuuka e Tanga mu Tanzania, era nga gwa kutambuza galani z'amafuta 21,600 buli lunaku. Okusinziira ku minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija, ekitongole ky'amafuta kyetaaga ensimbi zino ng'omwezi guno tegunnaggwako nga Uganda tennassa mukono ku ndagaano esembayo ne kampuni z'amafuta. We all have been waiting for this occasion when we really that what they call the final investment decision would be made. So when we saw this, we thought now God is smiling at us. That's why we said we must move at the supersonic speed in order to realize that objective. Wabula Ababaka bakalambidde nga bagamba nti balina okusooka okumanya ebiri mu ndagaano esembayo nga tebannaba kuyisa nsimbi zino. This agreement is supposed to be approved by Parliament. How do we go ahead? Approve money first. To approve money for an agreement which Parliament, which you don't even have, because you are yet to sign it. And you are not signing just operational fees. We are signing in and whatever too. Even if they are saying that as soon as the agreement is signed, they should also deposit the money. They went and did those surplus negotiations of theirs. Because the agreement must be approved by what? Parliament. Ensimbi endala obuwumbi 222 ekitongole kizaagala okusasula abantu abatwalibwako ettaka lyabwe, okusasula abakola okunoonyereza ku mafuta n'ebintu ebirala Ababaka kye beemulugunyizzaako. Then you have to explain to us thoroughly what you mean by historical costs. Because you know very well, Finance Director is here. How on earth are you telling us to pay for historical costs? Moreover, through a supplement. And historical cost, it's a concept in accounting for measuring the value of assets. Because yes, we can sign agreements as papers here. But down in the field, if somebody is saying that I surveyed and I spent billions of money, how sure are we that it is true? That is the amount that person is seeking for in terms of recovery. Minisita w'ebyensimbi alagiddwa okukomawo mu palamenti amangu ddala ng'amaze okukola ku babaka bye beetaaga. Ziwa, NTV Akawungeezi.